Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Eggwanga litambula. Kampala ekiriyo mukiwulira abantu basanyufu. Okero yasalirwa atibwe endulu yakuba eggabaawo kate n'enkuba etonnye. Naye ebigenda maaso mu ggwanga lya America olutalo lubindabinda. America tennawummuza. Trump agamba okuswala afa. Nina okuba ku Iran nenjifunako kyenjifunyeeko. Lwaki takkiriza mu dialogue? Lwaki takkiriza? Naye baga ne Iran eyitirizzaamuko kajanja. So ebyo byonna nga bigenda maaso kansooke mu ddiini nja kubaddira ku bya olutalo lwa Iran naye katutunuleko ku ddiini. Abantu muganda wange Cobra ali yakutumya. Cobra bawunsa bebekulu yagaye kuzina ez'eddiini ate yasubwa dda abyagala nnyo. Tetunnatandika. Kati nyina eyambuuza nti Nuruddiini omusajja oyo ayogera ku Bayibuli tamanyi nno Bayibuli Katonda yagiwandiika n'agiteekawo. So nga bwe twali wano wampa kanso y'Enisiya ngamba eyasooka wampa Enisiya n'ompa eya Rome tujja ndoza twali mu 3 mu 4. Wanasooka n'ekwaga Bayibuli y'Abayudaaya. Yes. Kyawo tewali canon. Tebagamba nti mwe ya-inspiringa ku y'Abayudaaya. N'enkozaako Septuagint ey'Abagiriiki. Yes. Gye nakugamba nti no Ptolomaayi owookubiri yabakuŋŋaanya n'agamba mwenna muwandiike. Eyo ye Bayibuli eddako oldest Bible. Kuba eyo nayo ya mubisi Septuagint. Kaakati okuva ku eyo n'ekulaga nti eyakulira okubagamba nti mwe yali kabaka tewaali Mwoyo Mutukuvu. So abantu njagala oli ava eyajja ekazindalo nga bwendi wano nga temunaba kunyiiga nti kasozi ako nze nsomesa byafaayo sinabagambako bantu nti mugende mu ntuuyo eno n'eno era sinze yabalagiro ogenda mu madiini gye nze nsomesa babyafaayo ababyagala bw'owulira akasozi byayogedde bikunyiga ng'obuuka ng'olinda olutalo oba nina eddembe ery'okweyogerera. So n'olutalo oba tolwagala ng'onoonya ebirala ng'olinda akandolindo lina ebirala byonna bibeerayo. So kaakati nze nsomesa byafaayo nga bwe byawandiikibwa. Njagala omuntu aveeyo byatugambye nti kasozi olungi ti okusinziira wano na wano Mwoyo Mutukuvu yabakkako abawandiika Bayibuli y'Abagiriiki era baali Alexandria era Mwoyo bwe yabakkaako baasooka kwogera nnimi n'amala ebitabo byonna ebyaliwo n'abimansa eri ne wasigalawo ebitabo bino ebyo Mwoyo bye yalonda. Njagala oli aveeyo bw'oba tovuddeeyo saagala ate tudde wano kuyomba ate omusajja atwogera buyinza endeesa obutuusa nkola ze Bayibuli ezaasooka ezo zonna temuliimu ne gye tusoma kaakati wano. Then we tuva ku y'Abagiriiki Bayibuli endala eri oldest gye tuyinza okwogerako ye Vulgate Bible. Yes. Eyo Vulgate Bible ye Bayibuli y'Abaruumi b'Abalatini. Era eri mu Lulatini. Eyasooka y'Abayudaaya eri mu Luyudaaya. Abantu bagamba teri Luyudaaya naye kale Oluhebulu eri mu Luhebulu ey'Abayudaaya. Eyaddako eya gundi Septuagint eri mu gundi bakiyita Greek Kiyoni
Rick Kiyon. lwe lulimi olwayogerwa ababayita ba Hellenistic people abantu eri mu Lugiriki in simple terms. Ezeeko Vulgate eri mu Lulatini. Nti ekitegeeza buli empire eyajjanga baafubanga nnyo ne bafuna Bayibuli mu lulimi olufugirwamu. Ono Ptolemy we yafuga n'ayagala bawandiike mu Lugiriki ne bawandiika Septuagint. Then ne Roman Empire we yabeererawo baali bamuyita ye yatandika okuwandiika ne banne ne bamuyambako. Vulgate Bible ya Lulatini yali bishop so ye yakuŋŋaanya banne Abakatuliki ne bagamba tuwandiike naffe Bible tukitranslatinge edde mu lulimi ki Olulatini abantu mu empire lwe basobola okuwulira. Ate wamwambasi Popo Damasus. Anti kakati Romani bampa Saint Jerome. Saint Jerome. Anti yabadde kugamba nti Popo Damasius 282 ye yayita kanso ye Rome. Era ono ne bawandiikako ne balisiti y'ebitabo ebirina okukola ki okusomebwa. Kaakati ono Saint Jerome n'alagira nti byonna tubikompagire. So ye Bible yasooka mu biseera bya Roman Empire 280 nga ne gundi kanso ye Nisia tennaba BC. Eddie. Yes. Kanso ye Nisia ya 315. So kanso ye Nisia kakati ye Bible Saint Jerome gye yakonsolansinga ne bakola ki ne bakompayiringa bazze mu Lulatini. Eyo Vulgate Bible. So the oldest Bibles esatu. Era zino zonna endala bajja basika eiza mu y'Abahebruyu ne basika mu y'Abaguliiki oba mu Vulgate Bible. Kati zino zonna ensigako. Kati okuvaawo wonna tebadda kuteekawo initiative ya kuwandiika Bible awamu nga bakyakolerera bino aba Saint Jerome. Era abala mu Vulgate Bible gye basoma nnyo. Yes. Vulgate Bible Roman Empire yabwebwa obusiraamu ne buddawo tewadda kuba organization yonna yakuwandiika Bible yonna. Ati Christianity Roman Empire we yagwa obukatuliki bwali kudduka ng'omusiraamu abakubutula wano na wali babagobye mu Middle East babagobye Spain bataddeyo bwakalifeeti bwe Cordoba babagobye buli wamu nga tewakyali abasiraamu batwalaganyako ku bukatuliki. Ye empire zimwe zasinga okulira ku sipiidi. Balina oyo gundi jeno abasiraamu Walindi era y'omukuba jeno abamu abagezi. Walindi yali mulwanyi baakuba Abakatuliki okukamala ne Spain ne babagoba nnyo. Yali Abakatuliki naye babakubawo ne bateekayo obwakalifeeti bwe Cordoba ne bajjawo. So baayingirawo wonna kudda ku Balkani awo Greece, Constantinople, Turkey bonna awo obusiraamu. Kati kuli weeyo tewaali nnyo abaali baliwo ng'abali organize baali Orthodox. Kuba bwe baakutulamu Roman Empire we yakutulamu ne bamugyaza Empire ye yavaamu Orthodox amawanga ga Armenia, Turkey ne wa baabo baasigalayo Orthodox. Ogambye kutuuka mu mwaka ki Roman Empire yali baali omutanyi Theodosius owokusatu around 470. Awo we disintegrating nga nekufukamu ng'ebadde Uganda nekufukamu Bunyoro gundi ne bifuna bonna abakutuga abalala. Roman Empire nekola ki nefa. So kaakati awo wonna tewaali. Kati okuddamu amaanyi by'ebiseera ebyaje bayita Holy Roman Empire ye yaddawo oluvannyuma. Holy Roman Empire n'egattagatta ebitundu ebyali ebya Roman Empire mu West oba mu Europe awo Germany mu France ne bateekawo Holy Roman Empire. Nga naye Holy Roman Empire obukatoliki bw'obali kugamba amaanyi ng'era bonna abakulembeze bakondera paapa. Kaakati awo we tuddira ku kanso ye Trent 1400 eno ye yasiiringira ddala nti omuntu yenna n'ogeza n'oddamu n'osoma ekitabo ekyawukana ku biri mu Bayibuli eyebeera herasi. Musango ki? Kalabba. Nakomola.
era abo be basiringa ekya seribase nabo nti omukatuliki yenna okusavinga ku kituutu wali olina kubeera nga oli muki nga towasa. Lwaki? Obuzibu bwavaawo, baali bawasa. Wano tolimbirawo. Sisobola kulimba, abantu bajja kubisoma. Abantu bajja kubisoma. Ate ba Petero tebaawasa, tebaayina abakyala. Petero yali paapa yali. Anti Petero gwe bagamba nti ye paapa yasooka. Naye nga Petero yali alina abaana yenna n'omukyala. Bo Apostolo baalina, Yesu yekka yaakayina mukyala. Naye ate n'ebitabo ebimu waliyo ebigamba nti era yalina. Lwakuba abantu bwe tubyogera nga banyiiga. Waliwo ebitabo ebigamba nti Yesu yalina omukyala. Waliwo ebitabo ebiwanuuza nti yalina omukyala. Era omukyala oyo mu mateeka g'Abayudaaya, omwami bwe wafanga eyakunaazanga ebigere n'akunaazaako amafuta yabanga mukyala. Ani yakikola ku Yesu? Mariyamu Magdaleene. Mariyamu Magdaleene alina bwe yaviirako olutalo ne b'Apostolo katono bayombagana Kamala. Ne Yesu ng'akyali Mariyamu yali maama we. Oli Mary mother of Jesus, ono Mary Magdaleene. Mariyamu Magdaleene yamunaaza ati nga gundi ne ku gundi ku musaalaba ye yaleeta n'amuwa amafuta, n'amuwako amafuta obuloosa n'ebirala byonna. Naye olwo kiraba kyetagisira nja kutuukawo n'ebitabo ebyo mubasomereko biraga yalina omukyala nga bakulaga ku controversy ezaaliwo ne mu Baapostolo lwaki yakalamu Mary Magdaleene, era ne wabeewo debate ennene nnyo. Kati Magdaleene yazaleyo kubanga mu bitabo Magdaleene yalina amaanyi. Ekyogeddeko njagala lunajja tukisomera abantu baleme kunyinyirira. Bingi nnyo bye tujja okwogerako. Naye kyenjagala okusooka okulaga abantu nti we tunajjanga nga tubaleetera nti katusomeko ku kitabo kya Yuda oba ku kitabo kya Nikodemu, bajja gamba ebyo tebyali mu kanoni. Ky'obola njagadde nsooke balage kanoni ti ne we najja nti tuleeseyo banne ekitabo kino katukibasomeremu mulabe kino. Oli wanagambye tebyali mu kanoni, ensi yonna emanyi kanoni kyeki nti tewaali mutendera yadde Mwoyo Mutukuvu gwe yeenyigiramu nti kino kyekyange, kino kyekitabo. Nkulaze bonna bye baabironda n'ebirala. Ne doctrine bwe zajja kati obadde okyagamba kya Seribasi. Seribasi, omuntu eyatandika ennyo Seribasi yali St. Augustine of Hippo. St. Augustine of Hippo. Nga Hippo province eri mu Tunisia, yali etwaliramu North Africa awo Tunisia Kasaipi. Awo St. Augustine we yali. Ogambe waliyo bakatuliki. Omukatuliki atagambika era ewakwaki kugambye ne kansa emu kuzaalonda ebitabo ezaendosinga ebitabo ebyo bino Papa Decimus bye yakola ki bye yali yateeka mu lisiti kubanga kansa eyeeromu yaliwo 282 293 ne balyoka bayita kanso ey'Hippo. Kansa ey'Hippo nega nti ebitabo bino bye bakaaya Papa Decimus ne lisiti eno naffe tubikkiriza kanso y'Hippo. Ngere yayitibwa St. Augustine ono yennyini yaliyo mu kanso n'abalala. Eyo yali Tunisia. So obukatuliki bwali bungi awo. St. Augustine bwe yakyuka okumanya ebitundu ebyalimu obukatuliki. Olaba gwe bayita Joseph of Cyrene. Joseph of Cyrene alabika mu sitole y'okukomerera Yesu. Oyo yali ava baali bamuyita Joseph owe Cyrene. Cyrene kitundu kya Libya zezimu ku province za Libya. Libya ina province Tripolitania, Cyrenaica, then n'endala eziwansawo. So ze province. So baali boogera ku yali ava mu Libya oyo Joseph. So baali obukatuliki nga baabuyingira dda yadde ono ye teyali mukatuliki Joseph of Cyrene. So obukatuliki bwaliwo abantu baali tebunnaba kujja yali mu biseera bya Yesu. Kaakati ne bayita kansa eyo ono St. Augustine yatuuka n'agamba n'asoma olugero lwa Pawulo lwe yagamba nti no ku lw'obulungi bw'omulimu gwa Kristo bw'oba osobola okukyebeera akiri towasa, naye olw'okwokyebwa kw'omubiri muwase. So yawa option bbiri. W'owulira nga tosobola kukyebeera amaanyi g'ogalina olw'obutoononeka kuwasa, naye w'owulira nga osobola okyebeera n'osalawo weeweeyo ku kukola omulimu gwa Katonda ebyabakazi biteekwa okolebwa kuweereza. Kirowoozo kya Pawulo aleeta buleesi olwo bagenda okutandika Seribasi. Teri yabagambako Seribasi. Pawulo yakireeta kyolw'obulungi bw'omulimu gwa Katonda
osobola okubeera kaakati ono ssente Augustine of people n'abamu abalala abamufana bo ne basaba kutujja kuwasa tukole mulimu gwaka awo kyalyoke seribasi nekibeerawo nekiryoke naye kanso ye trend ye yatuukayo olw'obuzibu bwe yalaba nti lwaki mu biseera ebyo weyabeera 1400 Europe yali erimu ekizibu waaliwo enkola eyajjawo nga empire zigudde ne wabeerawo bannobo abalina amataka bannobo abo baatandika okugabanya ebitundu amataka kaakati bannobo buli lwe wabeerangawo kabaka ow'amanyi yakubanga bannobo n'abajjako amataka kaakati amataka okuva ku Pepin the Short ne Pepin the Great baali ba Bufalansa baakuba nnyo bannobo abo balombatisi mu Yitale n'ewalala yonna ne baddira ekitundu ne bakiwa obwapapa ne bakifuula Vatikaani era Vatikaani yatandika arawundi lwalinga 10,000 baali bamuyita Pepin the Great ye yakuwa balombatisi n'akiwa paapa kyova Vatikaani yo yetwala ng'ensi muwongo kaakati obukatoliki ne bujja nga bufuna influence mu bakulembeze yajjojjuusi ani yakulimba si yajjojjuusa ebeera nkadde ssebo 1000 naye ate kaakati Rome eriwo yajja kutawo unification ya Italy 1887 manya Italy naye oluvannyuma lwa Roman Empire okugwa Vatican yasigalawo nnyo nebeerawo ey'amaanyi ebbanga eryo n'okuva mu 1200 awo wonna waaliwo nga tewali bukulembeze bw'amaanyi Catholic Church n'etandika okuwamba paapa abakulembeze nga bamuwa ekitiibwa kaakati baawamba amataka mangi agandi ag'abannobo obukatoliki ne bugagwala era kyekyo obugagga ky'obukatoliki kyabuwa ennyo ssente amataka kaakati amataka ge baawambanga age Spain agewa baateekangayo baki ate bannaddiini nga bawamba buwambi ate tewaliwo bw'amaanyi ddiini nkulaze nga be bagamba kabaka w'ekindi n'afukamira paapa twagala okukolawo kino ne babawa amataka gajjenjeero Catholic Church n'eganyweza baatuuka ekiseera ng'amataka buli we bawa bapulisiti abeeyo enkola eyaliwo mu kiseera baali bagiyita ya feudalism y'enkola nga waliwo enkola ey'okugabanya ettaka waliwo bannannyini ttaka n'abapangisa waliwo ba noble oba ba landlords ne ba serfs oba ba tenants kakati yenkola eyali ekola mu Europe awo nga buli ttaka liriko noble waalyo alikontrolinga bwe wafanga mutabani we ye yalisikiranga omukulu kye baayitanga mero preference primogeniture omwana omulenzi omukulu yalina okukola kaakati olwokuba kyekyaliwo bapulisiti abasinga mu Catholic Church baayagala okyakulayinga bwe bakulonda nti no gwakulira ekigo eky'emitala Maria bwe yafanga yayagalanga mutabani wa muddire asikire kuba yenkola eriwo mu feudalism bw'ofa mutabani we yaddawo bangi baali bawambye amataka g'obukatuliki pulisiti waafa mutabani we ne yeddiza ekigo n'ettaka bawasanga kaakati we baakiraba we bagenda mu kanso y'eprenti ne bagamba amataka g'obukatuliki bagamalawo abantu nga basikiza abaana baabwe kyokka nga ga bukatuliki ne bagamba okumalawo ekyo kyonna tugaanye buli alina okuweereza okukulira ebigo n'ebyo teri kuwasa oyingira togenda kuzaala ate oba towasa onoozaala otya so kaakati buli gwe baawanga yazaalanga abaana ne babasirikira kuba oba okoze herase ekibi ekitagambika nga teri mwana ajja kujjakira eyiminga ettaka lya bukatuliki ne babegobako bati seribasi kwe kuli kuleteeka okutaasa ettaka ly'obukatuliki ayagala obwapaaza yenna jangu okiba terikuwa era kanso ye trade ye yakisinga lwali 1886 kanso ye trade yes kaakati ebyo byonna we biggwa kanso eno ye yasinga n'ebitabo ebirina okuba mu Bayibolo eby'abakatoliki w'okulikinga ekisukkako oba n'oleeta ekisukkawo owedde era kanso eno ye yateekawo ebyakanyamatiririza sokoyo baateekawo nti bakiyita baki ekyo ekyokugamba nti nno bw'opreaching ekitali n'opreaching ekyawukana obukatoliki katono nga bakuyita nojja neweetonda neweebonereza kaakati okweforcinga ekyo baateekawo canonic court canonic court yes canonic court
yabeeranga etuulangako bafaaza etuulako amanadini nga buli muntu abuulira ebyawukana bakuyita mu inquisition court. Inquisition court yali emu ku kooti ezikyasinze obukambwe. Baakuyitanga nga auction obeera na bbiri okuvaayo ng'oli mufu oba ng'oli mulamu n'ogaana byonna by'obadde okuliikinga. Era buli eyakuliikinga ng'ebyawukanako ku bukatuliki bwabanga musango. Okugeza Bayibuli ezimu ku zaasookebwa okukyusibwa baali bamuyita Tyndale, era Tyndale Bayibuli kyeri okukyusibwa mu Luzungu. Bayibuli yasooka okukyusibwa mu Luzungu okujja mu Lulatini ne mu Guneda baali bamuyitanga erinnya lya Tyndale. Omuntu asobola okumuteekamu oba Tyndale Bayibuli. Yes, omwana oyo yatuula n'akyusa Bayibuli n'ageza mu Luzungu. Bakiyitanga luni lwali German, bakiyitanga Proto-German, si Luzungu, Proto-Germanic language. Nkulaze nti buli wamu bajjanga bakyusa mu nnimi najja n'azza mu German. Kye baakola obukatuliki olw'okukyusa Bayibuli n'ogijja mu Lulatini baamwokya layini, baamutwala mu Inquisition ne bamugamba okyusa otya Bayibuli n'ogizza mu German n'ogijja mu Lulatini. Ekyo kyamwokyesa. Era Tyndale y'omu ku bantu abaaviirako Reformation, abantu okutuuka okuwuza nti Catholic Church kituuse. Tyndale Bayibuli n'agitranslatinga mu Proto-Germanic language, kyanyiza Catholic Church ne bamwokya. Bamusalira gwa kumwokya oba yali agivvoola? Yakyusa bitabo ye n'abisa mu Lugermani nti abantu babisome mu Lugermani. Bo tebakitegeera, baali baagala esigale mu Lulatini. Anti kyali kibawa monopole nti obukatuliki ne lwaki Bayibuli y'obukatuliki teyatuuka yakitumu baagikodowaniranga nti Catholic Church kuseeka yalina obuyinza bw'endiga nga tolina gikwatako, bakusomera nsomere n'okugisoma nga tokkirizibwa. Bayibuli yali tukkirizibwa gikwatako bw'endiga. Gwe buuza abakatuliki bameka abakwata ku Bayibuli nga bali koma katekisimu, naye Bayibuli babeera nazo ennene ezo nayo okufaansa yekka yakitumu n'ababuulira. So yali tradition nti omuntu yenna tokkirizibwa kwata ku Bayibuli. Bamanyi w'onoosoma olina byojja okusoma ebibawakanya kati nga bo be balina okusomera. Kaakati ono laba wagikyusa n'azza mu Lulimi nga lulya yasoma Olulatini bamanyi bwe balembegera Abalatini yasobola okukyusa kaakati akyusizza mu Germany buli omu agisome. Ekyo kyamusa Inquisition court. So Inquisition yali kooti nga yeyokosinga herase buli lw'okulikinga ekyawukana Catholic kikwatagana ku bitabo. W'oba okulikinga biri ebiri mu Bayibuli wali ekyawukana owedde. Ku bitabo ebyakkanyizibwa. Bw'oleka doctrine n'owakanya kye bakola owedde bakutwala wali kirasi. Kyokola nti abantu nga Nicholas Copernicus omu ku bascientist abaasooka yawandiika akatabo kewa wali bakayita mathematical one nti yeyasooka okucalculatinga enjuba okucalculatinga obunene bw'enjuba n'akizuula nti enjuba nnene okusinga ensi. N'awakanya ekya Bayibuli mu kitabo kya Yoswa nti Yoswa yayimiriza enjuba nga balwana. N'agamba the sun stand still, enjuba neeyimirira. Abasigadde bonna bajja n'amanyi nti nno enjuba ntono ku nsi, era enjuba yeyeetooloola ensi kuba bakiraba eva mu east n'egwa mu west, nga ne bakisuubira nti n'ensi yeetooloola era eri mu bbanga nabo bamanyi erina foundation olw'okuba akugira ddala ku bitabo eby'Abasamaliya mu 3 BC ebyawandiika nti ne waggulu waliyo firmament gye tunasobola kuyitamu era waggulu wa firmament yeewali Katonda nti era eyo waliwo ennyanja eyawula amazzi ag'oku nsi n'agawaggulu. N'agamba era waliyo omukwesesa oba ekkubo enjuba weeyita wotula maapu za Mesopotamiya ezisinga baakubanga ensi nga bakulaga ensi erayizingira ku nsozi z'e Lebanoni era izingira ku nsozi z'e Iran Zagros n'endala n'egwa ku nsozi z'e Lebanoni. So baali bakuba maapu nga bakulaga ensozi ezo eziwaniridde firmament eyo Mesopotamia zituuka ku ggulu nti olwokuba balengera ng'ebire biguddewo ebiti horizon ng'ate balengera eri waliyo nsozi ez'e Lebanoni z'empanvu awo Mount Hermon mpanvu nnyo ne balowooza enso zezikutte eggulu ne balengera ez'e Iran n'amanya enso zezikutte ki eggulu eno n'amanya nti kakati
nti enjuba bw'osukkawo waliyo ekkuba enjuba weeyita bwegwa bweti eyiteeyoirayo kaakati ewe wama narration tiwaliyo pamamenti n'ebirala byonna byebabasomesa ba Mesopotamiya. So kaakati n'abalala bonna bye basomesa ne Catholic Church ne Bible kyeyagamba nti enjuba yeyeetoola neeyita wansi n'eddamu. Copernicus watunuulira n'observations eyakola n'agamba nno n'Abagiriki abamu baali bakitegeera ne bagamba nti no ensi eno naye planet nga si macule si maasi era enjuba nnene n'aleeta kye bayita geocentric theory nti enjuba yali mu center planet ze zeetooloola enjuba ng'ate abaasooka ne Bible bagamba heliocentric theory nti ensi eri mu enjuba ze zeetooloola bwe yakiwakanya Catholic Church yakola Copernicus baamugamba ekitabo togeza n'abakipulintinga ne babagaana temugeza okukipulintinga ne Copernicus ne bamuyita n'agamba nti benyeewo mu inquisition era ekitabo kye yali abulayo ennaku nga 3 ne babakakasa nti tasobola kuwona n'abalagira kati mukifulume ate Catholic Church enenkola kigenda kufa ne baleka bakifulumya ekitabo kye Catholic Church. Galileo Galilei eyasooka okukola telescope n'atuula mu njuba yavaayo naye n'asapootinga Nicholas Copernicus nti enjuba nnene ensi ntono nti era planet ze zeetooloola. Baayita Galileo mu inquisition ne bamunyiga ne bamugamba tugenda kufulumya tuyita abantu bonna omenyewo by'okulikinga tunula mu kamera obisazeewo byonna. Galileo baamutambuza bulungi baateekangawo bagiyitanga scaffold nga bateekawo platform abayimbi kwe bayingira namukiwa omuntu ajeetwa Kololeetu. Galileo najja n'abagamba bannaye bagamba mbadde nye mbagamba bifu enjuba yeyeetooloola ensi wabula nakimanya bubi era n'olwekyo mmenyawo bino byonna mmenyawo obulimba bwe mbadde nsaasaanya. Naye baba bamugja ku gundi awo kukaka ku madaala n'agamba abasirikale abamukutte emikono n'abagamba naye ekituufu nsi yeyeetooloola enjuba. So Catholic Church paka Papa John Paul wali around 1900 kuba ajja mu bukulembeze Papa Paul asooka yali mu nkaaga mu paka ono yajja kugwami John Paul yakane 1998 John Paul ye 1998 ye yatuusa Vatican bakola telescope bagita Vatican observatory obalumwe gye bayita Lucifer telescope ne bagisinga Vatican nene yeriko budomu eyina lenses ezitagandika ne batandika nabo okwenyigira mu astronomy ne bastudinga obwenge bagenda studying ne bakizuula nga Galileo yaliko Vatican Astronomical Committee ne James ekiwandiiko nti kituufu Vatican Papa John Paul yavaayo ne yeetonda olw'okuba bayisa bubi Galileo. John Paul awakana bagende basome bana bateekemu ki no bateekemu gundi Vatican exonerating Galileo Galilei bakiwuli. Yes. So ne bakkiriza naye bw'oyina bamanyiga olwaki okwekinga ekyawukana ku Catholic Church. So nkuwaddeko keesi z'abantu abenjawulo be bandikiza mu Catholic. Then ako ekintu ekyaleetera kanoni abantu okugikkiriza ebintu byali bisatu. Agreement. Churches ez'enjawulo ezaatuka ne zikkiriziganya nti bannange katukiriziganye tugende na bino. Yes, bwe bikulu. Then ne council ez'enjawulo council eye trade bwe yamala okuyisa nti no eye hippo bwe yamala okuyisa yali hippo no yali ebirana esenkirikale bwe baamala okuyisa nti no bino byebitabo bye tukkiriza baali balina okulinda churches zonna okwendosingako nti yes byebi era bagenda babigabanya mu makyaki ag'enjawulo buli church n'esayininga mu diocese ey'enjawulo tibyonna bye tugenda okusoma. So bonna ne gakkiriza kati ekyakkiriza kanoni nti ye agreement abalala kubafoosinga nga n'Abangereza bakoleemu. Abangereza baali tebannabaawo baali tebannaba mubina nedda mu bitaano Bungereza yali terinawo yali bagitwalanga Roman province of Britannia yali province ya Bungereza yatuukayo manya Roma yatuukayo bagenda abali Roma babuuse gye bayita Hadrian's War area ku booda ya ndooza England ne Scotland. Emperor Hadrian owa Roman Empire eyakuba Abayudaaya n'abagoba mu Middle East n'atumawo Syrian Palestine 136. Hadrian ye yagenda paka
Bungereza Britania n'alumba n'awamba ebitundu ebyo byonna England Scotland n'akoma ku Scotland waggulu aba Scotland baamukulula baali balogo basiru ekyamuzimbye ekisenge ekyo looza kyali kihaduya waali abaserikale aba Scotland kyebakola Roman Empire yali erina legion oba amace gaayo baali bagayo regions nga olaba wa Gates nga balina region y'ebibiri etaano y'emeka waliwo region gye baali bateeda ng'eri eri mobile eve Spain bagisindika eyo kulwana nga erimu nga 1,000 naye bonna katono basaanirewo mu Britania era zezimu kuze bayita waliwo ne regions ezimu ezasaanawo ne kakati ensi egezaako okunoonya ki ekyatta abantu abo abantu abaali abalwanyi abatagambika Roman Empire yali eyina formations ezitagambika baafa batya bwe batyo obutadda kulabako muwumu naye ng'ebungereza abalunga aba Scotland babafuula nga bafubutuka mu bbanga ne bagwa olufu lusooka ne lukwata nga temulaba bulungi bafubutuka mu lufu ne batema amace ga Roman Empire eyali ewambye Britain England baatuka ne balema okugenda Scotland yalema Roman Empire okuwamba Hadrian n'azimba ekisenge kitweyawule ku balongo teryalidda kusala kisenge ekyo tetupana balongo Hadrian Wall babuuza ab'Ebungereza balina kakati kiwuma Hadrian Wall so kakati Roman Empire yali ekulemberawo wonna ng'etwalibwa nga Roman Province of Britannia naye ng'olwo bonna olwo bakatuliki bonna bakatuliki era waliyo diocese Orthodox baali aba Orthodox tebatuuka aba Orthodox baali mu gye bayita Byzantine Empire Roman Empire wekutukamu yakutukamu Eastern Roman Empire ne Western Western yali eyita okutandikirawo mu Austria Germany awo noddeno ku France Eastern netandikira ku Turkey neddeno Armenia kudda Russia wonna eyo Eastern Roman Empire yamala n'ekyuka ne bafuuka Abasorthodox nga balimaganye n'Obukatoliki mu kusinza ebifaananyi Abasorthodox bajja lwa kusinza bifaananyi nga bo bagamba anti bakiyita iconoclastic controversy icon nga b'Abakatoliki bagamba okutuusa obulungi ekigambo ku bantu bano abali illiterate ebibumbe bino tubireke waba Maria Roman Empire yali ya bibumbe nnyo begenda olabe gundi Roman Empire yonna ebibumbe byonna bibaamu balina ebibumbe bingi bakkiriza nyo baali babibumbe ebitagambika era olaba Roman Empire ebibumbe byonna ebisinga ebibaamu babikubanga byabasajja obusolo bwonna nga buli bweru byonna obusolo bwonna ebivumbe ebisinga ewo obusolo bulabika bu tebaleka nga kitaliko baali bagwenyufu nnyo baali baseevu ng'obusolo buli pabuli kitundu ku mubiri gwabwe era n'ebifaananyi bye baakubanga ku zigundi kyakula mu kirangiro bamalayika bonna baabakubanga nga bakuba nnyo nga bazibeereera so obuseegu bwali kaakati Roman Empire bw'emala okutuuka eyali enkaakuli n'efuuka ensobi n'ejjamu Obukatoliki n'Obukatoliki bwasikira ebifaananyi kaakati ne bagamba tubyekozese okusomesa abantu Mariya ne bamugumba ani bamalayika ne bamugumba Abasorthodox bwe bajja wowe bantu ne bagamba ebifaananyi ebyo nedda enjigiriza ya Kristo tebyalimu bo nga bagamba wansi ebifaananyi byabakola anti Bayibuli egamba tosinzanga kifaananyi ky'oli amateeka 10 gagamba okusinza ebifaananyi amateeka 10 gagamba tosinzanga kifaananyi ekyoli oba kyeweekoledde oba kyonna gagana ebifaananyi sinza Katonda yekka era teri mu Yudaaya yali asinza kifaananyi Katonda yekka nanti bano bakirinawo nga simbo anti naye bagenda ne bafukamira ne bakuba n'akabonero bafukamira ne bakinyogera n'okinyi okukuba kusinza mbadde manyi bakiteekawo nga kabonero so kiri paati kaakati Abasorthodox ne babuwakanya ekyo kyabaawula naye kati bw'ogyewo ebifaananyi Bayibuli efaanagana Bayibuli efaanagana lwakuba ekibaawula ennyo Abasorthodox n'eno kyennaku zaawukana Krisimansi yakubirayo 21 ey'Abasorthodox ebeerayo mu January nga 26 ekyabireeta ebyate lwali 1584 Papa Gregory ye yaleeta Gregorian calendar gwe tugoberera kaakati nesikira Julian calendar ya Julius Caesar Abasorthodox baasigala ku ya Julius Caesar Abakatoliki ne bagenda n'eya Papa Gregory era we wava ne Fool's Day n'ebirala eya Gregory yajja okusinziira ng'olwo astronomer akuze baatunula
ne balaba nga okutambula kw'ensi kalenda eri mabega okusinga ku location. So we baba balamu ne balaba nga okukwatagana olwo ekibatta ennyo lunaku lwa Easter. Jiwe tusobola okubala Easter nga kyekibatta. Easter erina ki? Anti nga baagala ekwatagana ekibayita vernal equinox, olunaku enjuba lwesala okuva waliwo gundi vernal equinox okusala equator okudda mu north, nga lwe baagala Easter bweba ekwatagana n'olwo. Naye nga buli lwe babala nti no Easter enjuba ejja kusala ku lunaku eba yasala nti Easter n'eryoka etuuka. So nga balina okukwasaganya gundi ne Easter. Yes, ne equinox. Kati bagenda okubala ng'ensi yasigaliramu emyaka essaawa zasigalira, enjuba yo yadduka okusinga essaawa zaffe. Ne basalawo tusaleko ennaku ezimu nkwatagana n'enjuba, ne basalako ennaku 13. Kaakati ennaku ezo 13 ze zaaviirako Gregorian calendar n'ebeera mu maaso, ate bo ne basigalira. Ffe tugenda okutuuka Christmas nga bo bakyali abasiga ku Gregorian calendar. Kati ebyo byawula ennyo naye nga tewali nnyo njawulo. Mpozi n'okusinza ebyawe si byakulembegera ng'ebyabakatoliki bakubira ddala ebitegeera bibakala kulu. Yes. Okay. Tulaba ina gy'osinzidde tulaba manyi otambula nabo. Tutunuddeko ku bakulu abo nga bo bawulidde naye bw'oyizeemu ki Bayibuli ogiwulira ani yagiwandiika yatuuka etyawo we so kaakati awo wonna nkulaze Catholic Church abantu kye batuka okukkiriza mu kanoni baabakoosinga lwampaka nga wonooleeta ebitabo ebisukkawo bagenda kussa kalaba. Yes, ekyo nekigwa nkulazeeko ab'enjawulo bwe baateka. Kaakati webiggwa tutuuka wano mu biseera bya Martin Luther 15. Martin Luther King wa around 1540 Martin Luther King wansi Germany. Yes, Martin Luther King oli baateekako Butesi Junior. Ngamba Martin Luther nganti muyambira lisungu. Martin Luther yandibadde ligundi Lewandowski. Ate abo Bapoland. Abo Bapoland. Kale ba Prince. Abajamani amanya bagenda bona bakabijamani ba Ferdinand. Bagenda. So kaakati Martin Luther yali omu oba babuulizi mu kyama nga mukatuliki nnyo. Martin Luther. Periyodi eyo waali wazeewo ekiseera kye bayita ekya Reformation. Reformation nti abantu baatandika okusoma. Ekimu ku kyaleetera Catholic Church obuzibu yalibadde tegandikako naye kyakireeteresa omusajja baali bamuyita Johannes Gutenberg. Ye yakola printing press bino nga tetubayita ne batandika okuwandiika. Mu kuwandiika baatandika okutya Bayibuli batandika oziprintinga abantu ne bazifunako. Ne batandika okwesomera n'ebitabo ne byeyongera nga luli ebitabo byabeeranga babisibira mu monasteries bamonko be baali abagezi bokka nga bamanyi okuwandiika n'ebirabo. Kaakati abantu ne bafuna access ku bitabo ne batandika okusoma ne bagamba Catholic Church ekitegeeza ebimwetukuga. Mu kusoma okwo baatandika okwesomera Bayibuli ne bagiyita printinga. Kuba Reformation wasooka kwerawo kiseera kye bayita ekya Renaissance. Renaissance nga kitegeeza rebirth of knowledge. Ne bagamba tuddemu tunoonya amagezi ag'ebiseera bya Roman Empire. Abantu baali banyuvu baali basoma naye kaakati Catholic Church yeefunza ebitabo byonna ne batandika abantu okuyiikira abagezi batandika okusoma. Mu kusoma okwo bajja basoma Bayibuli ne bajja ne bakizuula nga waliwo Catholic Church w'okugezi. Ebimu ku byaleeta Martin Luther okuwakanya Catholic Church baali bakita indulgence. Indulgence ze ssente zaasasulibwanga omuntu wo ng'afudde okuva mu purigatori okugenda mu kifo ky'okwesimba. Indulgence fee. Purigatori byonna ebyo byajjamu mu middle ages awo ky'omuntu bw'afa osooka n'ogenda mu kifo ne bakubonyaabonyaamu woba obadde n'ebibi ne bakuwokyayo. We mumusabira ne muwaayo ne ssente ava mu purigatori n'agenda mu kwesimba.
ani aleeta ekibuuzo kya purezidenti Doctrine zajjanga babinyigangawo. Anti kale purigatori bakubulireko abalala. Abalala abaafu abatagenda mu purigatori bo tebaligenda mu bapeetero abataali mu purigatori. purgatori ejja mu Middle ages eno sinna mu 1000. Middle ages ne batandika okulemi. Yes. ogenda mu purgatori Purigatori obukatuli naye ng'ekyabulesi kwagala kusika ssente mu bantu. nga bakikola baki Ate olina okuwaayo ssente basalire otwale ewa faala musabe oweeyo ne ssente omwoyo omuntu oliva bwe baziise ava mu purigatori agende mu kwesimba. Kakati ng'akasente ako olwo twali ku mulembe gwani mu bukatuliki ani yali afuga ruumuwa tewaaliwo bayideni walingawo gye bayita Holy Roman Empire. Holy Roman Empire kulanza kino walingawo kati Spain walingayo okukulembeza Habsburg dynasty. Germany waliyo, France waliyo nga bakabaka gye bali abakulu France olw'obungereza obwewa. Naye nga bonna bassa ekitiibwa mu bwa paapa ne paapa abeerako bamuwa ekitiibwa. ababali waggulu Ababali waggulu kwegamba bakiyita Pope's infallibility. Pope's infallibility kyali kitegeeza nti paapa is above all the secular leaders. Paapa ali waggulu abakulembeze bano bonna ab'ensi era bonna ne bakikkiriza wava gundi ey'okuba nti paapa yatikkira yakola ki ebyo byonna bw'oba olayira bayita ebiki byonna byatandikira awo paapu nga yatikkira abakulembeze ab'ebyobufuzi. Ekitegeeza abeera bonna kaakati nga allegiance yaabwe eri paapa bw'alagira kino ow'ejjinja jja n'omulala okugeza mu crusades entalo ezo abacrusaders baalwana nga baagala okununula ebifo eby'omu Middle East ebitukuvu. Crusades ezo zaamala emyaka nga 12 nga buli bateekayo crusade ne beekuŋŋaanya ne balumba bakuba abawalabu babagobe mu ki e Yerusaalemi. Crusade emu ku zaasembayo yali yakungu 235 yakulemberwa bakuba kabaka basatu. Kwaliko Frederick Barbarossa ow'e Germany oba ow'ebirevu ebimyufu. Barbarossa kitegeeza yali yakuza amalero. Ne kubeerako Richard the Lion Hearted w'Ebungereza. Obawulira amannya ngawulira Lion Hearted. Ne kubeerako ne Philip owa Bufalansa. Richard the Lion Hearted naye baatandikiriza fulaaga ng'amagye g'Ebungereza gajja gatadde buli ndobo mbalaasi eriko kafulaaga akalaga oyo Richard the Lion Hearted waba origini ya fulaaga ekutandika osikatisana. Buli omu yajjanga ati kati baava mu Europe ne bakuŋŋaanya abalumpenis bakuŋŋaanya abali mu makomera ne bakuŋŋaanya abasuubuzi bonna tugende tugenda kununula bifo nga naye waaliwo ezaali zasooka crusades. Batuuka mu Middle East waliyo jeno w'abasiraamu baali bamuyita Saladini. Oli Saladini kabaka bavuga mu Middle East batuuka baza kununula Yerusaalemi ebifo ebitukuvu biri mu mikono gy'abasiraamu. Saladini yali mukulembeze w'Esiriya. Saladini yava kuba bonna nga Germany ezze Bungereza bagikubita ekisiraani kye baafuna bali era ze zimu ku crusades ezaasembayo tebaddamu kulumba abasiraamu. Gundi ow'Ebufalansa oyo baamufumita ow'Ebufalansa ye yaddayo. Frederick Barbarossa yagwa mu kateebe. Lion Hearted yaliwo owa Bungereza. Frederick Barbarossa ow'e Germany yagwa mu kateebe n'afiira mu kateebe. Akateebeezo gundi geographical futures baziyita Blue Falls mu geography. Yagwa mu kateebe n'afa. Gundi Richard the Lion Hearted Saladini yamufumita akasaale n'amufumita ate n'amala n'amusindikira abasawo ba Saladini ne bagenda bajjanjaba kabaka wa Bungereza gwe bafumise. Oyo teyadda mu lutalo omukakasaamu nti tetukusobola. Era mu military laws pulezidenti yeekola nnyo nti bw'okuba eryato ly'abali mu lutalo ate abantu abaliko bataasa. Obadde oyagala kuggyawo kiri ekikubya obubi ennyo naye abantu bo bataasa. Lwaki Saladini we yakuba kabaka ate yakusindiga abasawo bamutaasa aleme kufa. Kaakati Philip owa Bufalansa yekka ye yaddayo mu Europe nga mulamu. Kadduka kiwala crusade neefa. So nga crusade zaali zigendera mu ki ebyo. So kaakati na wano mbadde ndi ku ki wenzijidde ku crusade. Example gye mbadde
mbadde nkuleetera gundi Holy Roman Empire nti nno bakabaka bano ababungeza abawa bonna bona baali bali wansi. Yes, era ne crusade yali yakulembera Papa oba yali Urban ye yagikuye yalangira Bongereza muleete gundi muleete bani muleete bonna bakabaka ne bajja ne baleeta tulumbe Papa yagiye. So Papa yatuukanga ki w'amaanyi ng'abakulembeze bano bonna bakola ki bamuwulire. Kaakati Martin Luther bwe batandika okusoma ebitabo mu Bisaaya bya Reformation Renaissance ezzeewo abantu beesomedde ne batandika okwesomala. Eno babagamba nti purgatory olina okusasula ssente omufuuwo abeereyo amala ataabeeyadde wemumuziika agenda mu purgatory kati mulina okumusabira ennyo n'okuteekayo akasente n'avaayo n'agenda mu kwesiima naawona okubonaabona. Kaakati ne basobozesa kusoma era gundi ezo chapa ezisinga bazisimbanga ku ssente ezo. Martin Luther wajja yawakanya ebintu nga bisatu. Yasooka n'awakanya nti salvation teva eva ku bikolwa bya muntu, so si kubeera nti no Katonda yasalawo dda abanaalokoka n'abataalokoke ontano domination kyaliwo ekityo wekyali Catholic Church we yali ekuliikinga. So nga bo bakulaga nti no omuntu yenna obutuukirivu Katonda abeera yakusalawo dda abo abanaalokoka abanaabeera abatuukirivu bano batuwakanya nti nedda. Then ekirala Catholic Church ye yali erina bulungi okusomesa Bayibuli. Martin Luther ne bamuwakanya abantu bafune chance y'osomera Bayibuli eyo byonna. Kaakati n'avaawo n'awakanya ne indulgence kibanne temusasuza obulokozi tobufunira lwa kusasula ssente wabula tubufuna olw'okukkiriza oba kyeyayita solace fati nti tubufuna lwa kukkiriza okukkiriza mu Katonda so si ssente togula buguzi n'obulokozi tojja kugula buguzi bukirigatooli olyoka ogende ki mu yes so n'abiwakanya ebyo byonna. Kati wamala okubiwakanya Catholic Church n'egamba osanga ne bamufuukirikiza ne bamulangirako teri kudayadde okumuwa amazzi yadde emmere oba okumukkiriza okusula ewaabwe. Yes, ne bakubiriza n'abannaddiini. bwe yawuliwakanya yagamba ki? Martin Luther ye ng'agamba essente ezo ziveewo abantu baweebwe chance okwesomera Bayibuli. Yali mukatoliki naye muzungufu alabye ebinyigiriza so kaakati ebyo nga byawakanya. Kaakati awo we wava kye bayita reformation okuddamu okufoomuula. Bwe yawakanya yagamba ki? Ategeeza bali ati no ye yagendanga mu kyaki ng'asomesa yatandikirawo okusomesa ng'azudde mu kyaki ezi nti bannaabe okukkiriza kwe kutwala omuntu so si kugamba nti no ssente z'osasudde temudda kusasula ne baganda okudda osasula. Mu Germany beewo obukatoliki n'obutaami. Kaakati tugeze okulaba ekigo kyonna ekimusuza ekimuwa emmere yadde obukatoliki bumutaami bakiyita excommunication baamugoba mu kyaki taddibwako adiiro tadda kubuulira tadda kumusembeza todda kukola kintu mumuboole simple terms. Bamala okuboola Martin Luther obukatoliki bumutaddeko eggaali bumutaddeko ekikaliriro jjukira bwe bufugaawo wonna wonna. Kati ekibuuzo kiri nti kyekyaddako kaakati bamuboola mu Germany diocese ezisinga ebintu ebisinga byagabula kyomusajja ebintu byabulira biri bisensi nabo banyigiriziddwa nnyo olwa ssente ze babakama Martin Luther abakyaki mwakimugato. Kaakati abo abaagaana bayisiza order teri kudda kumuleeta ku kituuti yadde kumuwulira. Germany awo abasinga bamukkiriza gwe Paapa oba oliyita fene waffe kaabulire katuwa ekigambo. Paapa baba bali nti omusajja gwe mwagaana emyaka gisesa kwalya anyirira yeeyagala akyabuulira yageze n'obbe. Kaakati ne bamala ne bagamba nti omusajja gwe twali excommunicating bweziba nga kyaki ezisigaana ne kyaki ezibaza excommunicating kati kyaki z'e Germany ez'ekitundu mwali tubeesonyiye n'ab'ekyamani ekibaganyisa nti nno muwakanyiza ekiragiro kya Catholic Church okubuga mu Martin Luther.
era nabo ne bagambye tukigaanyi empisa gye muyisiza mu Martin Luther tukigaanyi wewava protest oba protestanti abaawakanya ekiragiro kya Catholic Church okubudamya Martin Luther ne bayita abaprotestanti oba protestantism abawakanya ebiragiro by'obukatuliki yes bo ne bagamba nti Martin Luther katumuwe emmere katumuwe amazzi katumukyaze buli kimu so protestant ava ku kigambo kuwakanya Catholic Church eyayisa obubi engeri gye bayisamu Martin Luther so Martin Luther n'atandika protestant n'etandika 1503 olwetandika 1523 Martin Luther n'alyoka awosolayisinga okuwandiika bayibuli y'abaprotestanti babemanyikiddwa nga Lutheran Bible eyo ye Bible kati eryokuna ku nkadde Luther awandika bayibuli ne banne ey'ekiprotestanti Lutheran Bible yaabwe mu kugiwandiika olwo baagana ey'obukatuliki kati kyembuuza Luther ye amaanyi agajeewa nedda yatranslatinga si kuwandiika kipya wabula kutranslatinga yagenda n'aggyayo Bible ey'Abayudaaya n'agireeta ne bagitranslatinga Old Testament n'amala n'akima ne Vulgate ey'Abalatini Vulgate ey'Abalatini yeyina ey'Abaruumi yeyina original text ez'abo bamatayo ze baawandiika bebasibina era zibira omu museum zibasibina naye baakopera ddala kuva ku biri nti kati okugeza nga kubikulirwa ekitabo kyakubikulirwa Yokaana basobola ye John oyo yali omu ku badisciple ba Yesu eyawangaala ye Revelation yafa mu 10 AD ku kizinga Patimo ekizinga Patimo kisangibwa mu Aegean Sea eryawo ku Greece Aegean Sea mulimu ebizinga babiyita kati baziyita Rhodes and Dodecanese Islands bizinga bingi nga 13 kati Roman Empire gye yamuwaŋŋangusa n'addukira eyo era ye yafa mu baaposo ba Yesu ye yafa Nachodeeko ng'ate mukadde kaakati enfa ze baafaamu ozimanyi badisciple abe 12 baafa bubi kye baakola bangi nabo baba shooting gye bakolagako engeri gye baafa bubi so kati ono ye yawangaala yekka mu 10 ebyalawuka yadduka n'agenda ekulisi ku bizinga kaakati gye bagamba awo mwoyo we yamulabikira n'awandiika ekitabo kya Revelation kyagwa mu mikono gy'abaki Barooma kaakati Abarooma ebyo byonna bye baawandiikako Revelation baabifuna kati awo St. Jordan we yalagirira ne bakola mu New Testament kati New Testament ze tulina zonna ziva mu Vulgate ey'Abarooma kaakati ono Martin Luther yaggyayo Tanaka ey'Abayudaaya ne bakopa Old Testament teyakwata ku gundi eno ey'Abagiriiki n'aggyayo ne bawandiika Bible eyo ng'erimu ebitabo 47 Abayudaaya balina ebitabo ebina ne baba n'ebirala babeera n'omusomo byonna yabisika paka ku Malaki byonna yabiri ekyobola Bible zonna ne King James ekoma ku Malaki ate ey'Abakatuliki ng'eyitawo n'eyogera ba Maccabees n'abalala kati ye teyakwata ku y'Abagiriiki n'ey'Abakatuliki kuba ayawukanye n'Obukatuliki yakimayo eri esooka ey'Abagiriiki Tanaka ne babiteeka mu Old Testament naye mu oda nga bweri mu eby'Abayudaaya ne babiteeka n'Abarooma n'Abarooma Vulgate Abarooma kakati nyumira bulungi Bible ya Martin Luther era evaamu Bible zonna ez'Abaprotestant nga Bible wawo gye bayita Greater Bible ya King Henry ne King James Version zonna ezo ziva mu Bible ya Martin Luther. Martin Luther mu kuwandiika Bible yagaana okusikayo ebiri mu Septuagint mu Old Testament n'okusikayo ebiri mu Bible ey'Abakatoliki oba ey'Abalatini mu Old Testament mu Bible y'Abalatini oba Vulgate yaggyayo bya New Testament byokka Martin Luther olw'okuba Old Testament y'abali yali erimu Maccabees Tobit ebitabo ebyo ebirala ate ebitali mu Bible y'Abayudaaya
so ye kye yakola yagenda n'asikayo bayibuli y'abayudaaya Tanaka yes naye nga oda agoberedde y'Abagiriiki nti gundi eby'omu mirembe ekisooka n'ekyokubiri teyagoberera oda y'Abayudaaya. Mu Bayudaaya kiba ekitabo kimu kyokka eby'omu mirembe, wano mu Bagiriiki ekisooka n'ekyokubiri yagoberera oda y'Abagiriiki naye yasikayo ebitabo by'Abayudaaya. New Testament n'asikayo yokka ey'omu Vulgate ey'Abalati n'ajjagigata n'akolamu Zaleni Bible. Yes. Abantu baziina mu mutaziina eno King James Godonios n'ebirala ebyo byonna bipya so kaakati ekya gundi kati bano ba king ate lwaki tekulabako Martin Luther okusinga ku Bible ezandibadde zitambula anti eya Martin Luther yagikola naye teyalina bubuuza yagiwandiika ne banne n'ebirawo nga bo gye basoma naye bakabaka buli eyajjanga abamu ab'amaanyi abo bawangako kaakati obuprotestant butandise ne Martin Luther ne bujja ate ne butuuka nabo ne bukutukamu ebirwayo ne buvaamu ba Presbyterian ne buvaamu ba Hedgenots ab'e Netherland ne buvaamu ba Calvinist ab'e Switzerland ne buvaamu ba Lutheran abakkiriza Martin Luther n'abalala. Buli nsi yafunangako obuprotestant bwayo n'erinnya lineewanga. Kati Henry James enjawulo kati King Henry we yakulembera kuba yazaalibwa 1504 paka rawundi ono ye yatuuka n'asalawo nti kaakati futubudde muki obukatoliki lwaki Martin Luther wabeerawo King Henry ow'omunaana nga bakatoliki sofa ng'era eyo emanyikiddwa nga gundi Roman Diocese ey'e Britania nga bakatoliki nnyo era nga n'amazzi gabakaaba ogamba okubajja mu bukatoliki. Kati King Henry wajja yagenda n'awasa omusajja yali wa lukolobero nnyo yawasa abakazi bangi King Henry naye nga bambi obuzibu yali anoonya musika. Yasooka n'awasa gundi Catherine of Aragon Spain kye Spain yaabo n'amuwasa n'akasika n'azaala abawala nga tazadde balowooza najja n'awasa abalala paka yatuuka yawasako nga James Seymour n'abutta kabaka abakazi be nga bana nga tabati ate nga munnaddiini kaakati n'atuuka n'afuna akaana akawala kebayita Anne Boleyn nga Catherine of Aragon alemye okuzaala omusika alina bawala n'ayagala awasa akaana akawala kyokka nga Papa Innocent olwokubiri ye yamugatta ne Catherine of Aragon. Kaakati atuuka ayagala nti tukoze tutya awandiikira Paapa nti njagala osazeemu olufumbo yes Paapa ne bamugamba nti kabaka e Bungereza asaba obufumbo babusazeemu afunye ekijuujulu yes Paapa n'agamba mumpe ebbaluwa eyo n'agitulamu n'agamba mumpe emyaka 2 nja kubaddamu ono kyamulaga nti omusajja alabika agaanye emyaka 2 ne kiggwako n'ayagala kuwasa mwana we Papa Innocent agaanye. Papa Innocent we yajja n'akyagamba tekisoboka kaakati Martin Luther tekisoboka ate okawo permanence in marriage divorce tekkirizibwa. Kaakati Martin Luther ono amuwa ekibalo. Martin Luther ye yaviirako kumpi okukutuka Martin Luther abalira Papa abalira King Henry n'amugamba Bayibuli egamba omuntu tokkirizibwa kwawukana naye osobola okuwasa abakazi ababiri. Polygamy Bayibuli temugamba egambira wa kasozi bweddansibise awo tuli nedda ye yakosa interpretation nti etteeka lya Moses ligamba owasa omukazi tomugobanga teryagamba towasanga owokubiri njagala lyaluleeta nti towasanga owokubiri ligaana kwawukana kyova ojja okuleka kitaawo nnyoko n'ogenda ne weegatta ne mubeera omuntu omu teyagamba nti nno n'owasa omu ne mubeera abantu babiri kakati nodi bwawasa mukazi wo kati wano muliwo nze ndi musiraamu kale kangeza oli mukulisayo wasiza wano wooli muliwo omu
tuli ku byabufumbo ate nti ku ebyobufumbo bufumbo okubeera omuntu wamu tebakidefininga nti munaatambulanga mwekutte tumanye oli omu wabula ekikulu bwe era ne mu bakitaabo ne bazaddebo tebagamba nti bazadde bo beera beekutte bawola bagambanga bazaddebo ne mubeera yes kaakati mpasizza ono najja ne tuba omu nepasa n'oli naye najja ne tuba omu ani akulimba nze nsigadde omu bali be baneegaseeko ne tufuuka omu era kyobala ne bonna bakabaka bonna abase ani yawasa omu mumpa eyo nga kabaka yawasa omu David yalingiza n'olinga anaaba n'amutwaliramu era Yesu ne Solomoni baava mu bwenzi bwa Dawudi bwe bwavaamu yalingiza anaaba kyokka nga alina omukyala kabaka okumanya David yali afa abakazi n'atuuka n'omukadde nga takyasobola ne bamufunira akaana akawala ka Abisaagi embeerera kamusulenga mu kifuba afune kabugu yali ayagala abakazi okkamana kabaka David so tebagaanangako kuwasa bangi wabula baagaana kugowa wowasiza beera naye tomugo kaakati Martin Luther kye yagamba King Henry kyeteeka ligamba togobanga omukazi n'olwekyo Catherine of Aragon mulekeewo owase kalyaka olutalo lukubuka kuwasa kaana King Henry agamba nze obukka n'obutanyogwa kulina okuwasa akaana kano Catherine of Aragon Spain y'abakatoliki nnyo kozi yali mu Spain akombisinga papa temugeza okutuuza omusajja ono awasa akaana ako neeri nebawaga kabaka yavaamu natta omukyala era n'awasa akaana bw'amala okukawasa n'alyoka yeerangirira tukutuse ku kyaki kubanga mu bukatuliki tokkirizibwa kugoba mukazi ye n'alangirira nti kakali tukutuse ki wano webagambira nti n'amugamba nti wano ogenda kuba mupya bakugatiramu eri Bayibuli bakugatira mu Bukatuliki kati wano ogenda kaakati kwerangirira nti kaakati tufuuse kyaki eyeetongodde naye ate era nabo bayita kyaki okuyingirani wetandikira so kwe kugituumawa Angalikani kyaki naye ekyo kyajjaliso gyemukulu muwenda Angalikani naye nga yali emanyikiddwa nga kyaki ofu Angalikani kyaki nakitegeeza Angalikani kiva mu kigambo oba mu England kiva mu kigambo kye bayita Engalaland kitegeeza land of angels so ekigambo England mwe muva Angalikani naye nga ne England kiva mu land of angels nti mu kitundu ekyo British Isles waliyo banneetivu baayo bannansangwa Basaxone ne ba Angel era balina obwakabaka bwabwe naye we lutuuka 1555 Ebufalansa waavaayo Noble omugezi baali bamuyita William de Conqueror yali alina ettaka ddene Ebufalansa n'ayagala agatteko n'ebyobungereza 1555 Bungereza Bugudi we batandikirawo Good Dynasty so kaakati n'ava Ebungereza n'asala English Channel n'abasajja be amajeege agenda awamba Ebungereza afudde Ebufalansa yali we France era dynasty yatandikawo obwakabaka bwa Bungereza okujja ku bw'aba Saxon ne ba Angel bagiyita Norman dynasty era bwe bava kye bayita Norman conquest Abangereza kyogamba bawambwako n'abawamba buwambi Norman conquest William the Conqueror ow'e Norman nabo babawamba William the Conqueror ow'e Norman yakubuka Ebufalansa n'ejje n'agenda akuba ba Saxon ne ba Angel ne kabaka waabwe yali asembayo n'amutta n'alyoka awamba ba Saxon abali eri ne bakkiriza obukulembeze okubawamba kati William eri yavaayo nga kabaka agatteko bugasoba yali Noble ebiseera bye nagambye ebya feudalism nti ba Noble be babanga n'amataka Noble omu azimba kasolya eddene n'abeera n'abasirikale be buli mwana batenants abali ku ttaka lyo oba abalinga abapangisa bumuzaala abaana be mumuweeno mubaje wabanje muba ku busuulu yes kaakati we yatuuka okulumba yakuŋŋaanya abali ku ttaka lye lyonna abasirikale ne balumba Bungereza Noble akooye okubeera okumenya nti n'ekizinga kiri kakiwambe n'asala n'amaato ge n'agenda ku Abasaxon ne ba Angel n'abawamba n'atandikawo Norman dynasty eyava e Norman de France era ye yadibaga Oluzungu ne bateekamu ebigambo by'Olufalansa ne biyingira mu Luzungu beef kyali kyeno mu Bafalansa cheese ne baleeta gundi waliwo
ekiraki pigi pooko ebintu webiti so ngeno bakosa embisi bakiyita pigi ate eri nga ne baleeta ebigambo bye ne babigenda olw'okuba be bafuga abangeza bamaliza babitadde mu Lungereza nja kwongera onyongere kugunjula njagala kukoma wano kati tukomewo tujja kubongera tumanye King Henry ate atuuka atya okukola Bible agikola atya ebuuka etya paka ejo paka ku King James mumanyi era lwaki King James ye yakwatayo muzina okusinga Bible yonna endala okay nze nonde nintegeera akadde tukatutwala olina kyolizeemu olina kyotegeddemu tuwabulemu mu komenti awo